abasawo basamaliridde oluvannyuma lw'ejjembe mpozi okufaananako ng'agamera ku bisolo okumera ku mutwe gw'omukazi. Ayogerwako amannya ye Mimia Bayi, ng'ono mukazi muyindi era ng'atemera mu gy'obukulu 6. Agamba nti awulira obulumi bungi ddala era nga tewali muntu yenna gw'ayinza kubunnyonnyola n'abutegeera. Abasawo bawuniikiridde bwe batunudde ku jjembe lino era omukyala ono agamba nti lyatandika okumumerako emyaka 3 emabega. Wabula okusinziira ku Dr. Abhishek Jain agamba nti endwadde eno esobola okukwata wonna ku bitundu by'omubiri wabula nga esobolera ddala okujjanjabibwa okuyita mu kulongoosebwa. Wabula omukyala ono agamba nti ali mu bulumi obutagambika era ng'obulwadde buno bwamuleetera okwekyawa mu bwongo. Wabula abasawo bwe bamutunuddeko bamuwadde amagezi ga kusigala mu ddwaliro alongoosebwe, kyokka ono baabwe agamba nti talina nsimbi za kulongoosebwa era wano waasinzidde n'akubira gavumenti ye eya Buyindi omulanga emukwatireko baabwe asobole okulongoosebwa. Mu ngeri y'emu abasawo bamuwadde amagezi obutagenda mu bulwaliro butono kubanga tebulina bukugu bugenda kumuggyako kirwadde kino era nga bw'anaaba ayagala okulongoosebwa alina okweyuna amalwaliro amanene awo nno g'egajja okusobola okuggusa ensonga eno asobole bulungi okudda engulu ng'ekirwadde kino tekimuyisizza bubi.
CBS FM.